Eggwanga erya Misiri likkiriza okujjanjaba bannayuganda bonna abalina ekirwadde ekya Hepatitis. Obubaka buno busomeddwa minisita wa Misiri avunaanyizibwa ku byobulamu Mustafa ng'onategeezeza ng'omukulembeze w'eggwanga lino Fatal al-Sisi bwe yakkiriza okukolagana awamu n'ennyaffe Uganda awamu n'amawanga amalala agali ku buvanjuba bwa Afrika okubeera nga bajjanjaba abalwadde baabwe abalina ekirwadde kya Hepatitis. Ono okuvayo bw'ati asinzidde mu nsisinkano etabye abasawo awamu n'abakugu ab'enjawulo abeetabye mu lukuŋŋaana luno olwa Afrika olutunuulidde okutuula ku nfeete ekirwadde kya Hepatitis. Because our partners, our real partners who believed in our vision, with the leadership vision, His Excellency the President of Egypt, with clear vision to eliminate his nation from virus, and with unique partnership with WHO, with the World Bank, with the different companies all over the world, with Abbott, who believed us and sent us 9 million of kits without single sign or single dollar, because they believed in us. Omukungu wa World Health Organization asiimye nnyo nnyaffe Uganda amaanyi geetadde mu kulwanyisa obulwadde bwa Hepatitis ng'emu ku nteekateeka ez'okubutuula ku nfeete. Ono ategeeza nga bannansi bwe baffe nnyo obulwadde buno okusinga obulwadde bwa mukenenya. The African region contributes a large proportion to the global burden of viral hepatitis infections and their complications. The majority of African countries still are lacking national plans on viral hepatitis and how to address it. But this is why I wanted to be here today, to particularly have the opportunity to recognize the efforts by the government of Uganda under the leadership of the Minister of Health to really prioritize resources towards activities and interventions geared towards prevention, screening, management, and elimination of viral hepatitis. Michael Nimberg akulira ekitongole ky'obwannakyewa ekya World Hepatitis Alliance nga be bamu ku bategese ensinkano eno alambise biki Uganda byetuuseeko era n'ategeeza nga bwe weetaagibwa ensimbi ez'enjawulo okuteekebwa mu kulwanyisa ekirwadde kino newankubadde nga amawanga ag'enjawulo gakyakisudde mu buguruka. Is working closely with the Ministry of Health to raise awareness through a variety of events, including local awareness campaigns and testing initiatives. And Kenneth Kabagambe, our board member for the Africa region, has played a leading role in advocacy here in Uganda and a pivotal role in really creating what we have here today, this summit. So I would like to give Kenneth a hand. Minisita w'ebyobulamu General Sacheng atangaazizza engeri Uganda gy'esoboddemu okulwanyisa ekirwadde kino. The government of Uganda adopted the World Health Assembly resolutions of 2010 and 2014 on viral hepatitis that recognize viral hepatitis as a public health problem and the need for governments and populations to take action to prevent, diagnose and treat viral hepatitis. Okusinziira ku bibalo ebitontone ebiriwo mu nnyaffe Uganda biraga nga amambuka g'ennyaffe Uganda ge gakyasinze okubamu ekirwadde kino, ate obuvanjuba be bakyasinze okuba n'omuwendo mutono ogw'abalwadde bano. Bamalaaya, abajjanjabi, abakuumi b'eddembe be bamu ku bika by'abantu abali mu katyabaga ak'okufuna obulwadde buno. Era kino nno kiwaliriza minisita okutangaaza ku kusoomoozebwa kwe basanga nga balwanyisa obulwadde buno. The challenges we had with putting people on treatment for HIV for life, we are experiencing the same challenges with treating people with hepatitis B for life. Omukulembeze w'eggwanga ng'akiikiriddwa omumyuka we Kiwanuka Sekandi yagguddewo ensinkano eno era nga naye ategeezeza nga Uganda bwe yagenda okwongera ku maanyi ag'okulaba nga ekirwadde kino kituulibwa ku nfeete. What could be done to solve this problem? And I was told vaccination was the only remedy. I made a decision to vaccinate all the adolescents and adults
in the country and get rid of hepatitis B. Ebitongole ebyenjawulo ebyetaayi mu kulwanyisa ekirwadde kino kya hepatitis awamu n'okuteekateeka emikolo nga gino bisiimiddwa nga muno baddemu ekitongole kya Abbott nga kino kye kimu ku ebyo ebiwa obujjanjabi eri abalwadde b'obulwadde buno. Yisa Kigongo ku lwa Channel 44 Oregulo.